Ate yo polisi Katwe ekutte maama agambibwa okutulugunya omwana gwe yeezaalira bw'amukakkanyeeko n'amukuba n'atakoma okwate n'amuyira amazzi agokya mu mugongo. Alabye embeera etaamye kwe kumuddusa mu kalwaliro akaliraanyeewo. Eno abatuuze bamulumbyeyo nga baagala okumugajambula. Bino byonna bibadde Masajja Makindye Ssaabagabo. Shakira Nalubega emyaka 12 akwatiddwa ku bigayibwa nti yakwesisa obugamu busukiri n'atulugunya omwana we n'amwokya omugongo. Ono mukozi akategeeza nti omwana asusse okumusalako ebigambo ng'akyusakyusa byabeera mutumye ng'era alina n'omuzigo gw'okugabira ebintu nga tabimuwadde. Mbadde mukuba nadde emabega bati nga nze tabula caayi nga nsibyewo n'agwa ku caayi. Ategeeza nti Yufi aboneriza omwana wabula yeeganya okumutya nti abadde amukuba n'agwa mu caayi. Era yali nga alinamu omuze gw'okwegabira ekintu nga tokimuwadde, naye kati abadde takyakikola ne wooteekawo ekintu akulinda n'omugabira. Mariam Nakigudde ategeeza Nalubega nga talina ky'omwana asusse kumutuma amuyite ng'obuzibu bw'ovudde ku ssimu. Omwana mu nnyumba n'atandika okumukuba, omwana n'alajana n'agamba maama njokya amazzi agokya jangu muntaase, naye ng'obwedda asibyewo tubadde tusobola kugulawo. N'asiba omwana n'alajana n'agamba jangu enyambe munanjira amazzi agasimula mu fulasika. Buli asooka mumenya mukono, ogwazzeko yamusekudde mukono kati amuyiridde mazzi. Ab'obuyinza bonna beetaagisa bamugyeko omwana basobole omulabirira, naye kati kyabasobola. Taawe eno nsaba ekintu kimu, omukazi yenna gy'ali, oba oli muntu wa wansi oba oli ku levo ki, nsaba omukazi atandike okukola, kuba oba okola ng'olinamu esiringi gy'owadde esiringi 5 oba 10 osobola okukontrolinga amaka go. Kitaawe omwana Abdulkalim Mutebi nga muvuzi wa boda yewunyiza mukyala we Olwettima lyali n'ategeeza nti basika wawukana n'amulekera abaana n'abatwala ewa mukyala owokubiri. Kyokka Shakira atandika okukubira amasimu ng'amusojja n'asalawo amukomyewo akuze abaana. Embeera gy'abadde ayisaamu abaana basinungi era mbadde muteekateeka gyenteekamu abaana bange nawe mbassa mu kubagenda kuba abadde tabayisa bulungi ate nga bwe yabazaala. Asika alimu amazzi agokya n'agimuyira, abatuuze ne batukubya ne tujja mu bwangu, naye ng'omwana ayidde omugongo gwonna. Agambye bawo bw'omukuba bo nange mukubyemu awo n'agwa mu mazzi mu sefulya y'amazzi mugongo nigamwokya. Akulira kakoto ku polisi Katwe Julius Koiva zekalwaliro okunona omwana ne Shakira nga kabuze kata abantu bamwekolereko. Polisi badde twala omwana mu ddwaliro ddene kyokka Kitaawe Abdulkalim n'ategeeza nga batalina ssente za ddwaliro ddene. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala Luko Yesigira akisiza okukwatibwa kwa Shakira n'ategeeza nga bagenda okugulwako omusango ogw'okutulugunya omwana. Okunoonyereza kutandise mukyala yakwatibwa era essaawa zino akuumibwa ku polisi yaffe Katwe nga kugenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga ekyo. Avumidde ekyabazadde abatulugunya abaana baabwe n'akuliza abazadde okuwala okwesa obukambwe obusookiridde. N'abantu abeetegereza abantu bano nga baliko okuvayo bategeeze ku polisi olw'okuba nti okunoonyereza ku nsonga ababyenyigira mu bakanga bw'omuntu balina amatya. Zamba Kulaishe yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV.